ono nga yali mukozi mu kitongole kya SSP Nixon Kaluhanga agasirwe ne mune Abdunul Semujo amanyiddwa ennyo nga Minana. Ono nga yali mukozi mu kitongole kya Flying Squad Unit Court ento e Nakawa ebadde kubirizibwa omulamuzi Daphne Ayebale ebasindise mu kooti enkulu batandika okuwera ennemba n'omusango gw'okutemula eyali omuwaabi wa gavumenti Joan Kagezi. Omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka ategeezezza kooti ng'okunoonyereza ku musango guno bwe kwawedde era n'asaba kooti eno okusooka okusomera abawawaabira obujulizi gavumenti bwegenda okwesigamako okubawozesa. Wano omulamuzi Daphne Ayebale abasomedde ebikwata ku musango guno awamu n'obujulizi bwonna nga bwe bulambikiddwa mu mpaaba. Chibuka John was the coordinator and convict between A1 and A2 and others still at large. Obujulizi obugenda okwesigamwako mwe muli empaaba y'oludda oluwaabi, obujulizi bwa Dani Kisekka eyakkiriza omusango n'ategeeza nga Nixon agasirwe bwe yali mu lukwe. Chibuka John Kisekka Daniel informed court that the murder was planned and commissioned by A1 and others still at large, while the execution was carried out by himself. Oludda oluwaabi era lwakweyambisa obujulizi obwafunibwa mu kifo omugenzi gye yattirwa omuli ebisosonkole by'amasasi, omusaayi n'ebirala. Oludda oluwaabi lutegeezezza nga abawawaabirwa bwe baasuubizibwa $200 egya dola era nti ne basooka okuweebwako $500 okukola omulimu gw'okutemula Joan Kagezi. Fee of $200,000, which was paid through Chibuka John after the execution of the mission. Initially received facilitation of Uganda shillings 2 million from A1 through Chibuka John, where it received Uganda shillings 500,000 for emergency. Minana kooti ewaliriziddwa okusooka okumusindika mu kaduukulu esooka esomere munne ebikwata ku musango guno n'oluvannyuma naye kooti emusomera omusango ku lulwe olw'ebigambo by'abadde awandula ebigambibwa okuba nti bibadde bitaataaganya kooti. Mr. Minana, if you cannot please respect court, if you cannot respect court, I would request that you would take it out. And the summary of the case when everybody else is not around. Abawawaabirwa bavunaanibwa omusango gw'okutta eyali omuwaabi wa gavumenti Joan Kagezi bwe zaalenga ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwokusatu omwaka 2015 okusinziira ekiwaatule mu divisioni y'e Nakawa. Agasirwe yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokutaano omwaka guno oluvannyuma lw'omujaasi Daniel Kiwanuka Kisekka okutegeeza kooti nti waliwo omukungu wa gavumenti ayitibwa Nixon nti yateekamu ssente okulaba nti omugenzi attibwa ng'era Kisekka ono yasalirwa dde ekibonerezo kya kusibwa emyaka 35 mu kkomera e Luzira. Bino Kisekka yalaganga byamutegeezebwa munne John Kibuuka ng'olumu yeeyita Musa n'olumu John Masajja ge ate n'olumu nga yeeyita Mubiru Brian ng'ali wamu ne Nasa Abdallah Mugonole nabo bawera ennemba n'omusango gwe gumu mu kkooti enkulu eya International Crimes Division oluvannyuma lw'okwegaana omusango. Right, legal representation at the state expense should be required. Mu ngeri endala kooti y'e Nakawa mu maaso g'omulamuzi Andrew Katurubuki eyongezaayo omusango gw'amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro okutuusa nga 6 omwezi gwa January omwaka 2026. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'omuwaabi wa gavumenti okutegeeza ng'okunoonyereza ku musango guno ogw'okukuma mu bantu omuliro n'ekigendero ky'okuzza omusango gwa Naggomola bwe kutannaggwa. Wabula omuwawaabirwa yeemulugunyizza eri kkooti olw'omulamuzi ali mu musango gwe buli kiseera obutabeerawo mu kkooti n'okuba nga oludda oluwaabi buli kiseera lusabayo obudde nga lugamba nti okunoonyereza tekunnaggwa so nga alina omukyala omulwadde ate nga yateekeddwa okumulabirira. Baali bamumma okumuwa omutaka kaluka kooti akakakulizo ke yateekawo nti investigations zitanaba kuba complete. Kitegeeza nti kasita state emaliriza okunoonyereza awo kakakuliza akamumiswa okweyimirirwa kaba kavuddewo asobola okugenda mu balonzi be. Kooti bw'eti eragidde oludda oluwaabi okwanguyako okunoonyereza. Oluvannyuma twogeddeko ne munnamateeka wa Mufumbiro Samuel Mulindwa Moyezi awamu ne muganda w'omusibe Kato Kenneth Wilson. The right to speedy trial okuba n'eddembe okuba nti omusango guwulirizibwa mangu. Tufunye oda ya kooti ya leero gye tusanyukidde nti
nti oludda oluwaabi olunaku lwe bakoma mu kooti balina okuba nga bamaliriza okunoonyereza mu musango. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.